Mpuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe omuzimu gwa Kasooba. Katono nnyo okujjukiza we twakoma mu kitundu kyaffe ekyayita. Twali twongedde okunyumyanyumyamu ne yiiya, era wano we twatuukira ku mboozi y'okubeera nti buli mukozi mu kampuni yaabwe yali aweebwa essaawa, era essaawa eno eyanneewuuniikiriza. So nga yiiye yali amaze okuntegeeza nga kampuni yaabwe bwe baali bamanya buli kyama kyonna omukozi ky'aba ayogedde ne bwe baba nga tebaaliwo. Namulimbiikiriza bwe ntyo ne mbeera nga namupiika omwenge ogw'okumukumu ogwansobozesa okumusumululako essaawa eno, ne ngwibaamu ekyekango bwe nasangamu akuuma akakwata amaloboozi. Akuuma nga nkaggyemu nakasiimuulako amaloboozi, era bwe ntyo ne mbeera nga nakazzaamu n'essaawa ne ngizza kwe nali ngisanze. Nakola enteekateeka zange eziwererako ddala ez'okunnyamba mu kuvumbula kwange, era bw'atyo yiiya n'anfunira n'ekifaananyi ky'ekisumuluzo ky'oluggi olw'okukyuma ekitono. Kuno kwe nagatta okubeera nti najingajinga kaadi n'ebyambalo by'amasannyalaze ebya Kalya and Sons Limited. Enteekateeka zange ezaasooka zaali tezinnayitamu, era nga n'olwasemberayo ddala kaabula kate maneja nsange ku luggi oluyingira ekizimbe. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokuna eky'essuula yiiya mujja mu nvuba. Naye era olunaku olulungi lwalwedda ne lukya. Lwali lwa mazuukira. Abantu baba bali mu ggandaalo emikutu gitoowolokekeko ne zireeta enkuba eyalimu okubwatuka, kibuyaga n'omuzira, era eyasindula emiti ne gikuba waya z'amasannyalaze n'okuvaako ne gavaako. Bwe nalaba nga amasannyalaze galuddewo okudda, ne ŋŋenda mbuuza maneja omutawaana kwe gwali guvudde. Yantegeeza ng'emiti bwe gyali gigudde ku layini mu bifo bisatu, era nga basajja be bwe baali bafuba ennyo okugiggyako, nti naye baali batono, ng'abalala bali mu masanyu ga lunaku, n'olwekyo kyali tekisoboka kumaliriza mulimu ogwo okuzzaako masannyalaze ng'essaawa 6 ez'ekiro tezinnawera. Bwe navaawo nadduka za mbwa ne ŋŋenda mpulugumya essimu ewa maneja wa Kalya and Sons Limited era n'omumyuka we. Bombi tebaaliyo nga baagenda kulya mazuukira, omu Kampala n'omulala Nairobi, kubanga ku nnaku enkulu nga ba Kalya and Sons Limited tebakola. Nabuukira waggulu anti kaali kakubye 2. Neekaniikirira mu byambalo by'abamasannyalaze nga ngasseeko n'enkuufiira, essanduuko y'ebyuma byange n'enzira ku mutwe, n'akadaala ne kanzira engalo nga nkalengezza. Bwe natuuka ku kaggi k'abakuumi ne nkonkona. Kaggulwawo mwogo, omuntu n'alingiza nga mmulisaamu ttooki. Namutegeeza nga bwe nali ntumiddwa okuddaabiriza amasannyalaze agaali goonoonese, era ne mmulaga kaada yange. Yaginkwakulako n'agitwalira munne eyali ndowooza amanyi okusoma. Oli yasoma ng'ono amumulisiza, n'oluvannyuma beegeyaamu nga tebannaginziriza na kunzikiriza kuyingira. Baggulawo ne nnyingira nga bwe bannyamba n'okunsitulirako ku bintu byange. Nawanga eddaala ne mpalampa omuti okwali akasanduuko akabagabira amasannyalaze ne ngaggyako. Nagenda nga neetooloola ebizimbe, nzigula enzigi, era nkebera buli awaali akasanduuko ng'alina kye nnoonyaamu. Ddaaki nagguka awaali wandeese. Naggula oluggi oluyingira eri ekyuma ekitono nga nkozesa ekisumuluzo kye bampeeseza okusinziira ku nnyinnyonnyola ya yiiya. Munda mwalimu amadaala aga seminti, era okwo kwe naserengetera okukka wansi. Ensawo ez'obuwunga ezaali awo naziyitako kkutwe ne nnyingira mu kasenge akataali kaggale akandi mu bwanga. Omwo nasangamu faakalimba w'ebisawosawo, ebipapulapapula, ebyuma n'ebintu ebirala. Nataganjula era ne mmulisa buli wantu nti bwe naalaba ekyuma naye nga wonna kkomekkome. Emmeeme yanneebikka. Okulafuubana kwange kwonna kwali kugenda kufa ttogge. Mba ndi kumpi kubivaako ne ndaba oluggi okwali kwesigamizibbwa ekipapula nga bino ebitindirirwa waggulu mu bisenge. Nakiwanula era nga bwe nkiseeseetula mpola mpitewo, ate muli nga bwe ntya nti oluggi luyinza okuba olusibe.
Bwe nalutuukako ne nnyoola mpolampola omunyolo, nagenda okulaba nga lugguka. Essanyu gye nakyusiza amaaso nga ku kyuma ekisakasooli. Naye kino si kye nali mpulidde nga kikola. Kale kye nali mpulidde kyali luddawa? Nayongera okunoonya era ngenda okulaba ng'emabega wa kino eriyo ekintu ekibikke. Neewagaanya mu kawaatwa ne neetooloola ne nkituukako. Olwakibikkula ne mmanya nga kyali kyekyo ddala kye nali mpulidde nga kikola. Wabula mu kaseera kano kennyini mwe nali ngenda okukyekebejjera ate mwe nawuliriranga enswagiro. Ne nnyimirira nga nze nankankana, ntuuyana, mpuliriza n'emmeeme empweddemu. Enswagiro oba yali ya biyenje oba ya mmese oba nawulika na buwulikanyi bwa kutya nga teyaliiwo saamanya, naye kwo okuddamu teyaddamu. Bye nali ndabyeko byali bimmaze, anti nga n'abaazigera baazituusa nti nditwala kinene oba nti okwewuliriza. Nalonda akatundu k'akapapula ne kanzira ensawo ne nfuluma nga ngenderera okulekera ddala buli kintu nga bwe nakisanze. Mba nsiba oluggi, amasannyalaze agali ku kizimbe ekirinaanyeewo ne gatemerezaamu lumu ne gazikira. Nayanguyirira ne mpalampa omuti nzizeeko amasannyalaze g'omu kasanduku ge nali nzigyeko. Olwakimala nga nzisa ttooki yange mu ndyanga nga nzika era nga ntegeeza abakuumi ng'amasannyalaze bwe nali mmaze okugakola nga gasigadde kwaka. Banneebaza nga bwe banfulumizaako ebyange n'oluvannyuma ne bansiibula. Banaakatuuka ewange nga n'amasannyalaze gaddako era okukebera ku ssaawa nga guli 6:30 ogw'ekiro. Nassa ekikkoowe ne nnaabako ne ŋŋenda neebake era okugenda okusesemuka ng'enjuba yawanzidde embaale. Emirimu gyange nali ngikunsa kinnawadda era nga neesunako olwa bye nali nvumbudde, naye ate ne nfuna ekyekango. Nava gye nali nkoledde emirimu gyange ng'obudde buzibye, bwe ntyo ne mpita mu kkubo eryekoloobya lye nateranga okukwata ng'obudde bunzibiridde. Nali nnyanguwa nnyo, naye bwe natuuka mu kalungu ne nkendeeza ku misinde nteekeko laadiyo mpulirize amawulire nga bwe nvuga. Emisinde giba teginnaddamu kutaba ne ntuuka mu kkoona ebbye ennyo era ne mpeta mmotoka nga neekubidde ku ddyo. Mba ndyabula ne neekanga kabwenge w'etti eriganzikiddwa mu luguudo wakati ng'ekikolo kikombedde ddala wansi ku kisenge ky'olubibiro lw'oluguudo ku kkono, ate ng'omusa guli eno ku ddyo gye ndi gubuzeeko katono okunuuna ku muddo ebbali era ng'eyo yeyimiridde abasajja abakutte amayinja n'ebiggo. Bwe nabakubamu ettaala ne bawanika emikono bannyimirize. Baakooteerakootera mu gaalumuunde kubanga nze nayongeza muliro era n'emmotoka ne ngiwunjula ng'egerera ddala we baali ng'era mmaliridde okubasaabala. Baasooka ne beegungumika n'okutuula ku luggumugumu nga bakyabiyita byamannyo weno, naye bagenda okulaba nga ŋŋendera ddala okubayoola ne babuukawo ne bagwa eri ne mpitawo. Nawulira ekikompola ku luguudo emabega wange naye nga nze nkutudde. Bwe namalako akalungu ne nserengeta mu kibira. Nalengera mmotoka 2 nga ziyimiridde. Emu yali etunudde gye nva n'endala gye ndaga. Nalowooza nti osanga kwaliko eyonoonese nga bandyetaaza obuyambi. Bwe ntyo kwe kusiba mmotoka ne nnyimirira naye nga sigizikizza. Mba nteekateeka okufuluma ŋŋende ndaba omutawaana oguliwo, omusajja n'ava ku mmotoka ziri n'ajja we nnali. Yalinnya ekigere ku mmotoka era n'aweta ku mutwe ng'alina ky'ayagala okuŋŋamba. Nassa endabirwamu nkiwulire. Namuwumiza ekikonde n'atalantuka ne nsimbula. Nawerekerezebwa amasasi agaakwasa akalabirwamu ak'ebweru akalaba emabega. Nalengera mmotoka eyali etunudde gye ndaga ng'esimbula. Natandika okutya nga ndaba engoberera kubanga emmotoka eyange teyali y'amaanyi ng'eyali ensimbyeko. Yajja ng'esembera okutuusa lwe yantuukirako ddala. Oluguudo lwali lufunda era ekyo ne kinnyamba abaali bangoberera obutampisa. Buli lwe baabanga bagezaako okumpisa nga neekubiira ku ludda gye baali ate bwe baddanga gye nvudde nga nange nkola ntyo.
Awo ne tugenda nga tubeeranira mu luguudo mu ngeri eyo ng'abali mu katemba, wabula nga ntakimu bazigu kunkuba ssasi. Ddaaki twatuuka awatereevu mu kafo we nnali mmanyi nti wabi nnyo, kubanga ng'awo abaakola oluguudo baali baatindizaawo ttaka ne wagulumira ekiwonvu ne kisigala eyo wansi. Nabasegulira nga nninga abakkiriza bayitewo, naye nga sikendeeza ku mbiro kwe nnali, era nabo akatego ne bakagwamu. Bajja gawaanye bampise. Nagerera ddala nga namuzigaza emmotoka yaabwe ez'omu maaso ziri mu mbiriizi z'ezange ez'emabega, ne nsala mmotoka lumu nga njizza gye baali ate ne ngiggyayo mangu. Ddereeva yakolera ddala kye namusuubira okukola. Ndowooza bwe yalaba ng'agenda okuntomera mu mbiriizi n'asala emmotoka lumu aleme kuntomera. Mmotoka teyadda wabula yeesolossa bwesolossa eyo mu lukonko wansi gye baagisanga, nga n'abagirimu be yagenda ewandagaza buli we yeefuula ng'ebasse. Saabisibaamu okuyimirira nga ndika. Ampuliriza omulungi, olwakadde akatutwala Kayirigombe, nzikiriza tukome awo olwaleero. Bwe tujja okusinziira tumanye ebiki ebyaddirira. Akuume atakomera mpeera.